Right, how are you? They go down. What are you putting? Go down. Remember what you take? You sagala move. Come. You go. Nimja chipi. So sayo mkweli. Songa. Mazima. Alright, nkulamusizaako nnyo gwe mukwano gwange najjo sinzo bango otuwuliriza. Oli ku Yugi Update TV sinzidde okuba nga otuwuliriza. Kakati nno embeera eyo yerabiseeko olunaku olwaleero. Waliwo High Military Commander, High Ranked Officer agenze maaso n'okukwatibwa ku makya g'olwaleero. Naye ensonga ebadde tennategeerekeka. Naye wazira sigwe mulundi ogusoose okuba nga tukuleetera information ng'eno. Naddala mu mwaka guno ogwa 2026 abanene mu institute eya Uganda People's Defence Force basinga bajja bayoolebwa. Wetubagamba nti nno none is safe, tewali muntu n'omu ali safe mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kyekino kye batwogerako. Kakati gavumenti eno ye gavumenti ebadde erankingibwanga gavumenti eri so corrupted, eri so embarrassed. Naye nga kino tekiyinza tegeerekekwa unless ng'obujulizi bumaze okuba nga buvaayo. Kakati leero ensonga ze tugenda okwogerako, ngenda kulaga ensonga lwaki ba high military officers, ba high commanders mu UPDF Institute bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa basibibwa ensangi zino kuva ensonga wobongo gyetegereza evira ddala mwaka guli oguwedde, nga kitegeeza nti nno ensonga zino tezikwatiddwako ku institute eno ng'eya UPDF. Jukira nagamba etuba twogera ku institute eno twogerera ddala n'ebigambo ebigumivu kubanga lyejje eryasayininga okuuma ba civilian mu Uganda, lyejje eriyina omulimu era nga gugikakatako okubanga baprovidinga security okuuma eggwanga lyabwe, ze zimu ku ndagaano ze bakola nga bayingira amagye oba nga bali kulutingibwa. Kakati ejje lino we litandika okubeeramu amavuunya kiba kiteeka eggwanga ku stake, eggwanga libaamu obunkenke. Lwaki? Kubanga bano bebavunaanyizibwa ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso. Ate nga bulijjo nagamba nti ekisinze baleetera okuba nga beenyigira mu misango kwe kubeera nga ssemateeka yakwatibwamu, constitution yakwatibwamu. Singa constitution y'eggwanga ebadde eweebwa ekitiibwa ne bano bandibadde batya ebikolwa bye bagenda mu maaso n'okukola. Jjukira constitution bo okusinziira kawaayiro akaabagibwa mu ssemateeka mu UPDF Act kabalagira era kabawo omwaganya okubeera non-partisans obutaparticipatinga mu byabufuzi, balina sigala nga bali neutral. Awo nno kiba kibawo omwaganya okuweereza ku side eya gavumenti saako n'ey'abantu, basobole okubeera nga bali neutral nga tebeekubidde. Naye okuva ssemateeka yakwatibwamu UPDF yasiiwuuka empisa era tubalaba ensangi zino nga bamu ku basaale mu kwenyigira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, era be baleetedde ne demokrasiya mu ggwanga Uganda okuba nga asereba, okuba nga takyasibwamu kitiibwa. Kati demokrasiya twasigaza kifaananyi oba bigambo, naye nga tewaliwo nkola ya demokrasiya mu ggwanga lyattu Uganda. Ki ekituuseewo? Embeera eno etuuseewo oluvannyuma lwa ssemateeka wa Uganda okukwatibwamu, okunyoomebwa ennyo, okuba nga agulirirwa abaka mu parliament baguliribwa ne ssente okukyusa ssemateeka. Kino ekigenda mu maaso n'okuvuula n'okunafuya eggwanga lyattu Uganda. N'abali eyo ebunaayira abatulaba ne batuwuliriza nga balaba eggwanga lyaffe teriyina wadde value, kubanga concept ze tulina otutambulirako tuba tuzinyoomodde ezaffe nga ffe ze twabaga. Kati ffe nga ffe amateeka gaffe tuganyoomera ne tugassaamu kitiibwa. Kati ate bannansi abalala banajja golowooza bo banaagawa ekitiibwa? Olowooza bo we banaagawa ekitiibwa? Kitegeeza wobanga twewadde kitiibwa
n'abantu ate bagenda kuwa kitiibwa. Ekitiibwa kitandikira mu ggwe, kitandikira waka. So n'abaviiri ne bagamba enju eyo tugiwa ekitiibwa olw'ensonga nti ya kitiibwa, balina concepts, balina principles zibagoberera. Kakati bwe bunafu obulabikiddwako mu ggye lyaffe wano erya UPDF, erya Uganda People's Defence Force. Kakati ngenda kuba nga nkusotola nga nkulaga ensonga lwaki eggye lino lizze likwatibwa, bo bennyini bazze basibaŋŋana olw'emize gyabwe emibi. Akatambi ke nkuteereddeko, oyo abadde military commander era olaba embeera gye badde bamuteerawo bakomredi banne wakiri bamwalirireyo ekiveera asobole okuba nga agenda wali nga yeewunzise, wabula ne bamugaa nedda. Ensonga ebadde yeekuusa ku ki? Enkusonga oba oli ebadde yeekuusa ku bubbi oba ku corruption, ku buli bwanguzi. Nga bulijjo emize gitera okubeera mu institute zino ez'amaanyi, tuzimanyi bulungi nnyo. Kakati tugenda kuba nga tuproceedinga nkunnyonnyole tutunuulire ensonga okuva mu mwaka guli ogwa 2025 olabe engeri amagye gano gye gazze gakwatibwamu, olabe emisango gye bazze bajja nga tebavunaanyizibwako olw'ensonga nti ssemateeka yakwatibwamu dda. Kakati bino bye ngenda okuba nga nkulaga wammanga, nkusuubira okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo, kusuubira okusharinga, okulayikinga, ne tusobola okubeera nga tugenda mu maaso. Naye njagala osooke weetegereze ekibaddewo n'oluvannyuma nga tetunneeyongerayo kubaga ensonga zino buli muntu asobole okuba nga azimanya. Njagala weetegereze n'oluvannyuma tugenda ku proceedinga. Right, how are you? They go down. What are you putting? Go down. You're going to take your sagala mob. Come. You go. Sasa yo mtweli. Mazima ekintu kyazizza oba omusango gwazizza tekimufuula criminal forever. Ebirungi byakoze bisigala ku ligase ye, so tuba tulina okuba nga tubisinzirirako ko oba oliawo, tuba tulina okuba nga tubisinzirirako ko before we act accordingly. Naye kyonna kyonna ekibadde kimukwasa tekitegeerekese, naye nze nga bwengasako ennyo njagala nkuleetera ensonga ezisinga okukwasa abantu we bati, ozinnyonnyoke bulungi nnyo ozitegeere. Kigambibwa bwe tuba nga tusomye lipooti ezizze zifuluma ku ggye erya Uganda People's Defence Force, egamba weeti military officers in Uganda, primarily within the UPDF Defence Force, yetumanyi nga UPDF, often referred to in relation to operation with the UPF Uganda Police Force, are arrested for the range of offences related to the misconduct, corruption and indiscipline. Nga bakugamba nti tuzze nga twekkaanye era nga tutunuulira eggye lino erya UPDF military saako ne Uganda Police Force, balina ebikwasaganya, balina relation ebikwatagana mu mize gyabwe bingi, era ebibaleetera okuba nga bakwatibwa ne basibibwa. Muno mwe muli be bameze wammanga, obuli bw'enguzi, saako n'obutaba na mpisa mu institute eno eya UPDF. Based on the recent report, the arrest generally fall under the following categories. Nga bakugamba nti we tuba tukusinzidde ku reports ezizze zikolebwa emabega, okusibibwa kw'abantu era okukwatibwa kujenayingi nti kugattiddwa wamu mu bintu ebingi mu categories zino wammanga
ezigenda mu maaso n'okubanga basinziiramu bakwata oba oli awo nga gy'emisango gye baba bazzizza. Tuli ku Uganda Police Force saako ne UPDF, Uganda People's Defence Force. Bano bonna zino zonna institute z'amaanyi mu ggwanga era zikola omulimu gwa ttendo, tetujja banyooma. UPDF basayininga okuuma eggwanga Uganda era be babeerawo mu butabanguko bw'eggwanga, era singa omukulembeze abaalemye bo bali ddembe okuwamba obuyinza ne batereeza eggwanga. So gwe mulimu gwabwe ennyo. Uganda People's Defence Force bo baliwaawo kubeere ku intervinga mu bantu mu bannansi ba civilian, kukwata misango, kubatereeza, ku making sure nti no Munnayuganda ali safe, munnansi mu nsi ye mwali ali safe. Egyo egimu ku migaso gyabwe oba ku nsonga ze basayiningira nga tebannaba kubeera nga bali kutingibwa. Naye bakugambye nti nno bano obo batunuulidde emisango gye bazze bajja zikufaanagana, gikwatagana era tusobola giteeka wamu. Era naye emisango gino kategori yagyo yeeno wammanga. Ngenda kuba nga mbikuwa bulambalamba osobole okubeera nga wekkaanya, weetegereze, otegeere eggwanga lyaffe liri ku ki, wa gye tulaga, wa gye tuva. Manyi oba tomanyi gy'ova nawo oli tosobola kumanya gy'olaga, tosobola kutegeera gy'olaga. So kisingako n'osooka omanya gy'ova ne wooli n'omanya gy'ogenda. Kakati tulina okumanya bano be bamu ku institute ezigenda mu maaso n'okuba nga zifuga eggwanga. Bo bali luddawa, bayimiridde ku ki? Oyinza okwesiga omuntu gwe weesiga naye nga yaterebuka dda. Kati ze zino institute tuzeesize, bannansi bazeesize nnyo naye zaaterebuka dda. Lwaki nkola statement weetyo? Mirundi emeka ng'olaba omuntu ng'akwata omusango n'agutwala ku poliisi n'atayambibwa, obanga gwagenze okuwaabira nga ne poliisi ekimanyi gyagenze nti n'omusajja ddala ekintu yakikoze, ne watabaawo mbeera egenda mu maaso okubanga baalidde enguzi. So embeera weetyo tujze tugiraba ng'ebaawo. So bwe tugamba nti nno institute zino zeetaaga kusabirwa era sisitemu yaabwe yeetaaga kukyusibwa, saagala owakane. Tujjukire bulungi nnyo omugenzi Kaweesi ng'agenda mu maaso n'okwogera ku institute eno. Yafa emutamye, yafa yeekokola poliisi, yafa yeekokola banne bali bakola mu poliisi, nga yeekokola nga banna institute eno entamye. Era Kaweesi okufa kwe kigambibwa nti kwali kwekuusa ku nsonga za outlining ezigenda mu maaso mu institute gy'alimu, era ng'agenda mu maaso n'okulabula abamu ng'era ye tatya kwatula. Zizimu ku nsonga ezamusa. Simanyi oba nyina wano akatambike kamu n'ensooka nkuba ku bigambo bye yayogera nga tannafa. Okakase nti nno mulimu abatono abo abaali basazeewo okwesowolayo okwanika institute eno eya Uganda Police Force basobole ogyanika esobole okuba nga etereezebwa. Naye abagenda mu maaso n'okukola ebikolobero mu institute eno tebaganya bantu bano kubeerawo, era kyaddaaki baamala ne bamujja mu bulamu bw'ensi eno. Ngenda kubanga kankebera akatambi kano ndabo bamwekali nsobole okuwa nkujjukizeeko osobole okuba nga kitugenda mu maaso natwogerako naawe okyota buliro. Kansooke mbawo akatambi kano tulabe. Waliwo ofiisa yali agenda mu maaso n'okutereeza institute eno era najjukirwanga nnyo bagambye bba akatambike mulabe enkola gye yakolangamu emirimu gye. Era institute zino wali olabanga Uganda Police Force egenze maaso n'okubanga egenda maaso n'okukwasaganya empisa era ng'olaba ensonga zigenda zitereera mu institute eno. Naye ki ekyabaawo oluvannyuma lw'omwami ono okubanga baamupangira omupango ogumujja mu bulamu bw'ensi eno? Sooka weetegereze kano akatambi olabe ku bigambo bye naawe ononzirira. Kaweesi olwaleero abadde alambula emirimu poliisi gyekola mu kibuga, wabula kimubuuseeko bw'atuuse mu bitundu ebimu ng'abasirikale be tebasobola kunnyonnyola mirimu gye bakola era okukakkana ng'abakyusizza. They seem not to have any command here, and I'm disappointed. The one officer in charge is unable to explain. So, and this man should be promoted to be in charge of leadership, to lead some at a certain level. Because you can see he's confident and he knows what he's doing.
instead of parading these ones who cannot even talk. Don't tell me I've been on duty and your shoes still shining like that. Agambye nti abasirikale agenda kutandika kubasibira ku polisi kwennyini kubakolera olwo nabo babeerenga abasibe abalala. Ate kati nze sijja kubasibiranga na makomera gano gaffe ag'ensambya. Ekkomera mwennyini w'ensanze obunafu we muteeka. Wano wasinzidde n'akubira abantu bonna omulanga era n'abawa n'ennamba y'essimu bamukubirengako nga waliwo omusirikale wa polisi yenna gwe balabye nga yeekatankira entabaaza bakadde. Ankubira essimu antegeeze nti polisi post eno nzigale. Essimu yange eri 0716 33 77 99. Oba tonfunye empereza ka message oba abasirikale ng'olasa ku post naye nga batamiivu bonna. Oye mugenzi Unreflex Kaweesi ng'akyali mu kitongole ekya Uganda Police Force yali azizzaamu nnyo empisa era nga buli nsonga zonna agenda azikwasaganya. Yali talumikako, yali tawena, yali ayimirira ku nsonga era ng'omulimu gwagumanyi. Yali amanyi omugaso gwa yunifoomu ye n'omugaso gwa bbaaji ye era ebitiibwa byonna bye yabwebwanga tebyamuweebwanga bwereere, yali abikoleredde tukkirize oba tugaane. Nagambye edda oli ku UG Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza. Gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga naawe otweyungako. Yes, nkuwadde akatambi ako osobole okwejjukanyaamu ebiseera ebyo. Oyo yali omugenzi Flex Kaweesi. Yakola nnyo omulimu ogw'amaanyi nnyo okuzza empisa era institute eno eya Uganda Police Force yali agikutteko nnyo. Kakati naye ebyo nga bikyali awo tuze tutunuulira ensonga wetuddayo ku point yaffe ensonga zituze tutunuulira kusinza akatambi ke nasoso baterako ab'amagye ba highly ranked officers sakuna mu police bazze bakwatibwa mu nkwatibwa ey'obuswavu nga bavunaanyizibwa emisango naye emisango egyo woogyetoloola gyonna gyekuusa ku kintu kimu. Nabagambye nti nno zibba esingira okusinziira ku lipooti eyafulumiziddwa arrest eri generally fall under the following categories era zino zingenda okuba nga nkusomera. Mulimu corruption and financial funds, obuli bw'enguzi saako bagera financial funds obugabirizi obuva mu makuba amalala. High ranking officers have been arrested for siphoning billions of shillings in non-excited process, mainly in deals, particularly in areas like aircraft maintenance. Bagamba nti nno ba high ranking officers abanene ba officers abasembayo abasembayo bazze beenyigira mu mize omuli okubba obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi mu deals ez'enjawulo naddala mu area eya aircraft maintenance mu institutes zino bazze bakoleramu deal ez'okubba ssente era ne baleetera eggwanga okufiirwa obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi. Ate ng'eno ensonga tekwatibwako erabikiddwako naye tekwatiddwako nga wekisoboka. Nagambye edda oli ku UG Update TV kosinzidde obba ng'otuwuliriza. Gwatanatweyungako nagambye wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako. Abali mu diaspora sibeerabidde mbatumiddeko nnyo wabula kikkakatako gw'ojja oli yonna yonna okusharinga vidiyo eno esidoboozi zino lituuke ku bitongole byaffe bino kubanga zino institute buli we zibeera awo nga ziri aganaga zitajjukira nti nno nabo bennyini beetaaga buyambi. Ng'oddongolaba batulwanyisa olaba bagenda maaso n'okwebuzaabuza embeera gye balimu mbi beetaaga kulwanirira. So tetwagala kwesuulirayo bwannagamba abandi badde bakuuma ffe abandi badde balwanirira ffe ate ke kaseera naffe kati we byatuuka Uganda kati ffe abalina okulwanirira bo. Okitegedde ekintu ekyo.
kakati tulina balwanirira newankubadde bajja kwebuzaabuza nga abateetaaga buyambi bwaffe naye ffe nga ffe tukimanyi bali mu gundi eno tukimanyi nti nno bano abantu bannange beetaaga buyambi tuwadde tugezaako balwanire batulwanyisa bali mu busibe bali mu buwambi ekyo tuteekeddwa okuba nga tukimanya so buli kye tukola tukole nga tuyamba munnayuganda uganda ekolebwa bantu uganda shishepu nti nno kibokisi kiri awo mbu yeggwanga uganda wabula ggwe munnansi yeggwe akola eggwanga lino uganda so obanga olwanirira tekitegeeza nti nno weerwanirira ggwe kaweka n'abalala bangi nnyo bwoba ogenda maaso n'okubanga olwanirira ensonga endala ezituuse okubanga zikwatisa abantu bano betwandiyise abandi badde bakwatisa amateeka abandi badde babaga amateeka abandi badde bakuuma eggwanga n'emirembe naye waaki bakwatibwa ng'enseenene waaki bagenda maaso n'ekitiibwa kyabwe okubanga kiyiikayiika mulimu fabricating security threats kino kitegeeza ki okutondawo ebintu ebitiisatiisa mu byokwerinda balina fabrication things ebintu bye batondawo nga bigenda maaso n'okutiisatiisa security y'eggwanga uganda era kigambibwa okusinziira ku report officers have been accused of faking or exaggerating bombs threats in Kampala to secure higher operations budget. Kakati nno wano wetuli kigambibwa nti abapoliisi n'abamagye balina omuze ogw'okutondawo ebintu ebikangakanga security y'eggwanga era bangi bavuddeyo nga balumirizibwa okukola fake bombs ebibaluka ebiri slate ebiri fake ne bagenda mu maaso n'okuba nga babikuba mu kibuga Kampala okutiisatiisa olwo basobole okusekiwalinga basobole okwongeza budget operational budget ku byokwerinda esobole okubeera nga eteekebwa waggulu nnyo kiba kikosa ssako y'eggwanga Uganda n'ekonomi y'eggwanga kiba kigikkiriza kati gye gimu emize egiri mu bitongole bino era y'ensonga lwaki bangi bazze bakwatibwa ye Kaweesi yabagamba nga tannafa nti ye waanaabakwata byetaaga abasibire mu seezi zaabwe zennyini bategere omulimu gwabwe omutuufu gwe basaanidde okuba nga bakola kati okutondawo ebintu ebyo nga bagenda mu maaso ekyo nyize nkibagamba wano ne mu lutalo olugenda mu maaso mu DRC nti ezo entalo zitondebwawo bannabyabufuzi abali mu mawanga tebaagala zikomekkerezebwe batiisetiise bateekewo operations ez'enjawulo nti tulina operation sujja tulina operation eno tulina okugenda we tuti ezo ssente ne zitotomoka abaana ne bafiira eyo naye nga bya bugagga bagenda mu maaso n'okuba ki nga batagetinga kati ne wano mu poliisi wano ewaka weebiri ebyo bibbomu byolaba bikubibwa biba fabricated sometimes naye nga abiri emabega high ranking officer military commander basobole okwongera ku budget basobole okuteekawo budget ya operation eno nti bino byetaaga okuba nga bikomekkerezebwa so mu mbeera eyo ebintu bwe biti tubirabye nga bibaawo nagambye oli ku Yugi Update TV kusinzira obbanga otuuliza ensonga ki endala esinza okukwatisa bano amateeka safety and misuses of properties okozesa bubi properties za gavumenti n'okubibba report egamba soldiers have been detained for stealing equipments including water tanks intended for state lodges. Enti we batunula mu report abasirikale bangi n'amagye bakwatiddwa era ne basibibwa olwo nga bakwatiddwa nga babbye equipments eza gavumenti omuli water tanks eziteekebwa ku state lodges mu bifo ebisulwamu bazibba zino bazeetikka ne bazitwala era ebiseera ebisinga wabaawo n'emisango ku poliisi nga gyenyigiddemu oba bumonoka bugudde ku accident bu boda babuteekawo ddakiika 2 ogenda obunoonya nga tebuliiwo ng'abaana babututte mu poliisi mwennyini mulimu ababbi obupikipiki babubuzawo ne mubunoonya ne bubulawo n'akalango oba okisegedde ekintu ekyo so yeyo embeera Uganda Police gyerimu equipments ezisinga ebyokulwanyisa
mu magye ebyokulwanyisa bibbibwa ne bitundibwa mbayeekera ne batandika okuteeka ku ggwanga obulumbaganyi olwo okusobola okugaziya bajeti y'ebyokwerinda nti walabuseewo abatujjwa bagenda mu maaso wali ku boda y'egundi bantu baseewo abantu nga 5 bulamu bw'abantu bwe bugenda sente za mubi wa musolozi ezigenda naye nga just it is a game around, they are playing game around okusobola okulaba nga bafuna ssente. Kiti ebintu weebityo jjukira nti bo okutta omuntu tebakirina mbuzibu, they are trained for that, batrainingiddwa kutta. Kati kusobola okugyawo obulamu bw'omuntu tekimutwalira wadde eddakiika wadde sekendi. Equipment zibbibwa, engatto z'amagye poliisi zibbibwa ne bagenda ne bazitunda ate ne baziguza era ab'amagye oba mu poliisi oba ne baziguza abayeekera mu bitundu bye bamanyi obuyeekera gye businga okuba nga busiguka. So size ensonga z'osaanidde okuba nga otwala ng'obalaata, ensonga eno ebadde esaanidde okuba nga eyogerwako n'okutangaazibwa. Gwe munnansi otegeere, munnayuganda otegeere ki kigenda mu maaso mu ggwanga lyo. Nsonga ndala ki wano? Waliwo indiscipline and illegal operations, obutaba na mpisa saako n'okukola operation ezimenya amateeka. Babeerawo ne busaidi operations eyo ne babukola, mulimu obwa golodi obwaki obumenya amateeka ne mufiiramu abantu n'okuttatana ekitiibwa kya institute. Lipooti egamba personnel are frequently arrested for conducting unauthorized operations, attacking police officers or engaging in violence land disputes. Nti bano basibiddwa basinga nga bakwatiddwa nga beenyigidde mu operations ezitali authorized, ezitaweereddwa mwagaanya, ezitali approved, ezimenya amateeka, ogeza ng'okwataakinga ba-officers be baagala okwataakinga ne bakati nga olaba Kaweesi be baamutta. Awayinza okuba yali operation namba nga yagendamu omusimbi gw'amaanyi era nga abamu ku baamagye oba ku bapoliisi be bali mu kikolwa kino eky'omutta. Example nkuwadde ennungi. Saako n'okugenda mu buvuyo naddala obw'ettaka. Jjukira Uganda Police oba UPDF si bavunaanyizibwa okuba nga bagenda mu maaso n'okusekiwalinga violence ebeera mu ttaka, ekibba ttaka, ensonga land issues. Era tujjukira bulungi nnyo wano Katumba wamala avaayo n'awooninga ebitongole bino. Mumanye we mukoma, temulingiriza mind yo business. Siraba wakiggwe yasayiningibwa okubanga okuuma eggwanga n'ebyayo ate oli mu ttaka, oli mu ntalo za ttaka, bakututeyo mbu odifendinga ttaka. Era nga gamba ekyo ekintu kikyamu nnyo. So muyina okweddako n'okumanya wawe mukoma ne bye muyina okukola. Operation nnyingi nnyo amagye ne poliisi ze gakola naye nga za bumenyi bw'amateeka nga babutwala nga busaidi bizinesi zaabwe okusobola okunoonyaamu naye nga zimenya amateeka. Kati awo munnansi yaakafiiramu. Oba okitegedde ekintu ekyo, munnansi yeesanga ng'ali in for it ku bintu by'atamanyi naye nga bano nabo nga bagezaako kuyisaawo ki diiru yaabwe. Kati gye gimu ku mivuyo egiri mu Uganda Police ne mu UPDF egigenda maaso n'okuba nga gibasibya. Mulimu abuse of human rights, okuvumaganya n'okuvvuula eddembe ly'obuntu. Lipooti egamba officers are often arrested for excessive use of force including brutality against civilian journalists and suspects. Nti eky'okuvvuula eddembe ly'obuntu kino kyo baakifuula kya bwana buliwo eri ebitongole bino byombiriri, ekya Uganda People's Defence Force n'ekya Uganda Police Force. Kigambibwa nti officers bakozesa amaanyi agayitiridde okukogata ne brutalities against civilian, obbakuba, obbatuntuza, bannamawulire okubibwa, saako ne basuspect basuubira obusuubizi nti no ba criminal just basuspect n'okubayisanga ekyonziira. Bino byonna birabiddwako. Mulimu robbery and extortion cases excite of the soldiers involved in staged robbery
or extorting money from civilian and business owners. Kino nno nsonga y'amaanyi nnyo era eggwanga gye buvuddeko tugende maaso n'oddisabira baleme kutuuka nnyo ate ogenda maaso n'okwenyigira mu bubbi n'okunyagulula bannansi oba ba businessman bamanyi nti balinamu kasente ne babasalako olwokuba nti balina emmundu ne babba supermarkets, mobile monies. Goza bino ebikolwa bikolebwa baani? Emmundu zivaawa? Emmundu ziri mu magye na poliisi. Golowooza zivaawa? Kati se ebikolwa nga bino byolaba nga byenyigiddemu okubeeramu emmundu, manya nti nno obadde bumenyi bw'amateeka mu institute season 2. Nzikiriza mbere nga nkomekereza wano, obadde oli ku Yugi Update TV nga kwesinzira oba nga otuwuliriza, sharinga, likinga, commentinga, subscribinga. Gwagala otwengako nagambye ddala ekigambo subscribe wansi kikoneko obeere nga otwegattako. Abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK banange mbatumiddeko nnyo mwebale kubeezawo mayengo gano. Mbagala nnyo, mbanirizaako twesange mu comment section nga tugenda mu maaso n'okuba nga tuwataanya ku nsonga zino okusobola okuba nga tuddaabulula eggwanga lyaffe. Mbagala nnyo, mweraba.